Obunkenke mu kibuga Kampala na buli luguudo lwonna oluyingira n'okufuluma ekibuga enkulungo okosako ne junctions ez'enjawulo mu kibuga n'okukyetooloola enguudo ez'enjawulo abantu kwe muli kubanga muyita olwaliro ne mbanga mulaba ab'ebyokwerinda okuli poliisi okosako n'amagye oyinza okwebuuza lwaki okutebenkeza eggwanga kyekimu ku ekyo bo kye bagamba nti kye bali mu kukola olwaleero nkujjukiza ziri ennaku z'omwezi 22 olunaku lwa Mande so nga ate enkya zigenda kubeera ennaku z'omwezi 23 lugenda kubeera lunaku lwa 2 oyinza okwebuuza lwaki amagye ne poliisi obiraba mu bungi ku nguudo zonna zoli kubanga oyitako ngenda kuba nkuwa ensonga entuufu lwaki eno ye March ey'okutambuza ebigere peacefully nga tewali kukwata kyakulwanyisa kyonna nga constitution bweragira oyo yenna abayagala okubanga yeekalakaasa butereevu oba bukolokolo mpaka ku parliament amagye ne poliisi ebyo byolaba byategeezebwako era bikimanyi poliisi baginfominga yafuna dda ensonga nga bwerina okubeera olunaku olw'enkya kati tuulakalira nkuwa emboozi mbujjuvu bwayo video mbuwombeefu giweka like ekijambako okubanga edduuka ku misinde gy'amaanyi info nebanga etuuka kwayagala ogiraba n'ogiwuliriza mukadde simulala akuweereza nze Vicky era nze nkusaba osubscribinge ku Mukutu Vicky exclusive osobole okubanga ofuna latest updates ne latest information famawulire tugakuwa nga gaakagwawo buli kadde buli kanyomero konna ak'eggwanga Uganda so beera nga osubscribinga ofune amawulire mu butuufu bwago kakati ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa 7 lwe lunaku olw'enkya lugenda kubeera lunaku lwa 2 eggwanga Uganda almost kati mwezi mulamba nga bakunga bannansi bannauganda okugenda batambule mu mirembe nga tebalina kintu kyonna kyefaananyiriza kisi oba wiponi yonna batambule bukolokolo bakumbe mpaka ku parliament y'eggwanga Uganda bayambeko gavumenti mu kaweefube w'okulwanyisa enguzi ffenna tukimanyi bulungi nti parliament y'eggwanga Uganda lyetteeserezo ly'eggwanga lyefumbiro lya buli kimu because ebyobufuzi by'eggwanga Uganda bitandikiraawo ku parliament ne bibanga bituukira ddala ku buli kitongole oba ku buli munnauganda so abantu basatu abagenda maaso ne batandikawo kaweefube ono naddala ku mukutu oba ku mutimbagano gwa X oba eyali Twitter nga bakunga abantu bajje mu bungi bayambeko gavumenti okulwanyisa obuli bw'enguzi jjukira nti mwami Yoweri Kaguta Museveni nga ye Fountain of Honor yavaayo n'awooma omutwe mu kulwanyisa enguzi era abamu ku babaka oba abamu ku beebitiibwa ne babanga batandika okunokolwayo n'okukwatibwa ku nkoona abamu ku abo bali mabega wa mitayimbwa so kakati Jim Spire Sentongo nga aline bamuyita Judith Hard waliwo n'omusajja omulala erinnya lya Kinyanko Kakwenza Lukira Bashaija abo abasajja babiri n'omukazi omu be batandikawo kaweefube w'okwagala okulwanyisa enguzi nga bayita ku X oba ku Twitter okuviira ddala ku olwo amawulire ne gagenda nga gatambula gaspreadingibwa okwetooloola eggwanga Uganda era bakunga abantu nti bajje babeegatteko batambule mpaka ku parliament balaga obutali bumativu bwabwe eggwanga wakati nga liri mu kulwanyisa enguzi kikukakatako gwe nga munnauganda kinkakatako nga nze nga munnansi okulaba nga ssente y'omuwi w'omusolo temala gajaajamizibwa ssente y'omuwi w'omusolo temala galiibwa mu bintu bitaliiko accountability so n'olwekyo ne bakunga abantu bagende batambule mpaka ku parliament bwe batuuka ku parliament balage ababaka ababakiikirira nti munnange ffe be mukiikirira mutuyiseemu akanaana ffe be mukiikirira mutulaze nti ekyabaleeta eno kulya buli nguzi tuzze wano kubalaga nti tulwanyisa enguzi tugivumirira tetugyagala tetwagalira ddala ebeere yadde mu ggwanga lyaffe Uganda so kati okuva ku lunaku olwo poliisi ezzenga ebuuzibwako ku nsonga eno enfunda eziwera era poliisi ezzenga erabibwako ng'erabula
ate poliisi emu ezenga eraga eddembe ly'abannayuganda wawe erikoma newankubadde you have rights mu kwekalakaasa okw'emirembe naye eddembe lye ery'okwekalakaasa likoma wano newankubadde olina gwe kyoyagala okulaga obutali bumativu mu kyo olina kutambula otya so bazzenga babagaidinga poliisi endala ababugezi abamu ne bajja nga bawakanya okwekalakaasa kuno abalala ne bajja nga bakukkiriza abalala ne bajja n'obuwaayiro abalala ne baleeta bu articles obw'enjawulo okuva mu constitution y'eggwanga Uganda. Poliisi wakati nga ekulambika oba etulambika nga bannayuganda butya bwe tuyinza okwekalakaasa na biki bye tuteekeddwa okwewala mu kwekalakaasa singa tuba tusazeewo okukikola olunaku lwankya so kakati amagye gazze ne gayiibwa mbungi poliisi ezze neeyiwa mbungi basajja baayo okukakasa nti emirembe gitebenkera naye ate jjukira President Yoweri Kaguta Museveni mu kwogera kwe eri eggwanga olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'abaako message gyawa eri abeekalakaasi ekimu ku President Yoweri Kaguta Museveni kye yayogedde ngenda kuba nkuleetera speech ye mu video zaffe eziddakaawo yagambye nti tasobola kukkiriza bannayuganda kwekalakaasa because alabyeko okwekalakaasa kikusobola okukola ki okukola na kiki kye kusobola okutuusa mu bantu so ekyo tagenda kukiganya kukola ki kukiganya kubeerawo era President Yoweri Kaguta Museveni mu kwogera kwe yagambye n'okugamba nti bannayuganda nga tukyayina eddembe erigula emmere ku layisi nga waliyo ensi ezigula emmere nga waliyo ensi eziyaayaana n'obuyaayanya okufuna ekyokulya nga ffe tuli wano tugula n'emmere ku layisi tasobola kukkiriza tutabangula eggwanga lyakulembera mu mbeera eyo mbu twekalakaasa tugenda kulwanyisa nguzi ekyo tagenda kukola ki kukiganya kubeerawo era awo tuzanya na muliro which means guba gwakola ki gubeera gwa kutookya. Mr. President Fountain of Honor nyongera okutegeeza ngenda kuba mbalambululira maaso awo mu video ekigenda okukola nti munnange emmere si ya layisi nga bw'olowooza mu State House bakuyimba akakomando kabanga ka 10 nga kakusa omuntu yemmere etandikibwako wano naye kakati munnange akakomando tekakyatandikibwako na 10 abalala bakalinyisa keezi kabiri chapatize ebitaano okuzinoonya ozisanga wala n'ekibuga songa engano yali ya 13 Mr. President Katoni I mean packet kati ya 15 mu ebi mu bitaano so kakati Mr. President awekyemmere walimbye akakyere kabanga kabiri bitaano kilo kati ndoza abagugula bagusanga mu 3 bitaano n'okudda waggulu emmere ya bbeeyi sabo taata gye bafumbeyo mu state balabika bajjanzije mu lusuku balabika basala busazi munnange kalo nga tebasoose kaleetako wano mu kisenyi naye ke basaze eri ne bakaleetako mu kisenyi bakaseera asoze ezimu ku nsonga pulezidenti eyo nnene so pulezidenti yayogedde nawo ngenda kuba nkuleetera speech yesoka terwekanga kubanga oli mu kibuga nolaba amagye nga gabembedde ku kkubo tewekanga kubanga oyingira kibuga n'otyamu n'ogamba ate ki ekigenda maaso tewekanga kubanga buli junction gy'oyitamu ab'ebyokwerinda we bali babembedde awo tewekanga kubanga buli mbeera wonna ogenda okubanga olaba olwaleero amagye ne poliisi bikwatiridde naye ng'okwekalakaasako tekunnaba kusazibwamu kwankya nga 23 kati tetumanyi abantu bagenda kutambula mugenda kukkiriza mutambule nga poliisi ebakuuma oba bw'oba wakutambula kwekalakaasa eddembe likuweebwa tokkirizibwa kutambula na kisi kyonna oba kyakulwanyisa okkirizibwa okutambula nga olina kipande ekiraga obutali bumativu bwo ate era okwekalakaasa constitution kwekkiriza tekkiriza muntu omu kwekalakaasa ekkiriza abo abeegattidde mu kibinja nga bakutte ebipande ne beekalakaasa so gwe tobeera omu n'okwata ekipande ne weekalakaasa eryeddembe constitution terikuwa wabula ate singa mubeera babiri oba basatu eryeddembe constitution ekola ki erikuwa okusinziira nga bwe nagenze maaso n'okuba nga nsoma article eyo
kyeyogera sigenda girambulula naye ate ngenda kujjanjirambulemuko mu video zaffe zigenda okubanga zeeyongerayo. Updates tukyazireeta, subscribinga ku Mukutu Viki Exclusive osobola okubanga omanya ebigenda mu maaso okuviira ddala ku ground. MTN Tuseko Hajaruna Mbiru live in concert Friday nga mwenda August Serena Hotel Kampala. Hajaruna Mbiru huyo Serena Hotel Rokutanunga mwenda August. Monshoja atumye Hajaruna Mbiru live in concert VIP ya mtwalo 15 tukawa jigula ku Momo ya mtwalo 10 hata meze ya milioni 3 nyiga kamunyenye mkaga 5 kamunyenye 20 kadala oba downloading Momo app ogule ticket ku sente ntono nga 10 August Colin Hotel mukono ticket ya shinzo mtwalo 10 po jigulango kosa Momo jigula 15 VIP mtwalo 3 nga 12 August Maria Frema Saka shinze mtwalo 2 po jigulango kosa Momo ya mtwalo 10 VIP mtwalo 5 hata Momo mtwalo 3 n'ekitundu bitegekedwa Keti Events wawulone biwagirwa. MTN. Together, we're unstoppable.